In Uganda, people who have money are not people who dress in suits. But above ennaku zino, poor people bambala bulungi. They dress nicely. They look money. Nenga in reality there is no money. Choka bambala obubi mu Uganda osanga omusajja ali mu bisiripa. Ne sati tagigolodde nenga ine ebizimbe bina. Tadi nosanga yagolodde suit nga talina wadde ekikumi ye Uganda. That's why Uganda is confusing. Nze ninawo omuntu yali ayagala ggula ttaka. Kati nga ayagala ggula ttaka. Ne bamundeetera. Ettaka lyaliyo balya biliyoni 3. Ne bandeetera Gayi. Mbu yagenda oddigula biliyoni 3. Nga Gayi alirawuze. Tasanyiridde enviiri. Nga kyonna ekisaati kyalimu unanimanyi na makanika. Ne baŋŋambu ono yagenda oggula ettaka biliyoni 3. Kyenva mbuuza abamuleese ti ono ayina ssente ono. Does this person bane yali ambadde bubi? Omusajja yantunuulira n'aseka. Naŋŋamba Junior oli mwana muto. Okuba ne ssente olowooza kwambala bulungi. You think having money is dressing properly. You think having money kusala nviiri. Omusajja n'agenda. Baana mmwe nanoonya omusajja. I looked for the man. Bagenda okunnyumiza. Omusajja gwe nabadde nzalawa ayina ebizimbe oba 6 mu tawuni awo. Ne ngamba Uganda twesabire. Nga n'oluzungu talumanyi. Kwa bali bamusayiningira basayiningisa. So era kati sekyayisaamu bantu maaso. I no longer pass eyes through people. Nze mu Uganda kati sicha abayine sente be basinga okubeera shabbe. Usayise tekisanyiridde enviiri kiri mu bisiripa tekikolodde nenga kirina sente. Nosanga bano yesimati nze awunya perfume. Nga is as poor as a church mouse. So bambi wisdom kayi kakalamu keys mukole. Please work. Move ku social media. Please work. Abantu bajja basekerera wano. Kyonki babuulidde. Abalinze okuseka nga bangi. Prove them wrong.